tuwaye tukyagenda mu maaso nkyali ne mukulu Evans Mayambala Musumba obadde okyatunyumiza obugagga engeri gye buyinza okukulukutanga ensulo ekitabo kyo kino nkyaganya ebyama by'abagagga abantu bakuuma ebyama emyaka 10 noga naye gundi oyo kiki famire y'abagundi abo owana example muno ba Ford waliwo no Carnegie kati enaku zino bamuyinamu ne scholarships zebawa abaana abawala okugenda okusoma n'oyongera n'ogamba ebigambo wano ebintu ebikulu okujjukiranga ku byama by'abagagga obugagga butegeeza muntu atudde era abukadde mu bugagga obutaggwekerera naye nga bulina emisingi awamu n'ensulo ezibuvujjirira ng'ate tezirikalira kyobadde onnyonnyola nti olituma omwana wo n'agenda ku Aristotle n'ababanja ssente z'ebitabo muzeeyi gy'ala ayagala ssente omanye ennaku zino abantu bayogera nti obwo busente emiliyoni ye Uganda ekyakola ki naye bw'oba tonnafuna miliyoni kyekola kubanga abagagga balina empisa yaabwe bamanyi okukozesa ssente ne bwe ziba ntono zityo omanyi lwaki abagagga bamanyi okukyusa ebibeetoolodde ne babifuula ebikozesebwa okimanyi nti mu maaso g'abagagga ssente nakyo kikozesebwa enkalu it's a resource like it's a financial resource labor infrastructure byonna resource gamba si kye kisooka mu maaso kyova olaba abantu ba wano n'ennusu emiliyoni gye yafuna yalabanga etalina kyekola kuba teyalina ntegeka namutaayiika kiva ku ki mukulu Mayambala tetutuula kufumiitiriza kulowooza kiva ku ki ekintu bwe kityo tetulina birowoozo biramu oli bamunyumiza tukola wano emboozi ezaweekolere buli lwakuna naga gundi oyo yatandika n'emitwalo 5 n'agula eŋŋano n'asiika obuntu bwe kaakati alina ekyuma ekikuba bagiya nze nkuwa sitore y'ebitabo bino omukyala eyampa siringi 4 yanfaako nusu 4 eza Uganda namuwandiika mu kitabo kyange kino kye bayita strategic business planning ekyoluzungu nawandiika wano wansi to the late Joan Namtebi who bought for me the first pen and exercise book in the beginning of this mission. You never lived to see me shining in the mission in which you invested. I promise to tell your story and to exhibit the boldness you built in me to influence thousands to prospect and propagate excellence. You will forever be my heroine and I will celebrate your life infinitely. Siringi 4 byalina byakyaggulu mu biseera ebyo ng'ennaku ennuma nnyo naye nze ninawo 4 mba nfuluma bwe nti nempulira ekirowoozo nga kiŋŋamba otandise bizinesi eri kugaggawaza nga ngitandika nga ngenda ngula ekitabo kya nusu 2 ne peni ya nusu 10 nga nfisawo 10 eki nga ngenda nkigulamu muwogo era n'ekyeggulu nakirya n'onywa amazzi nenywerako amazzi eno bizinesi ebillion project erimu ennusu 4 mukwano gwange omuyajja nange nti singa nange nina laptop singa Mayambala nange empandiika yeno kompyuta ey'omungalo olwo alooleza mu miliyoni 1.5 asooka afune laptop era olw'okuba tannafuna laptop tasobola tannawandiika so nga ate laptop tewandiika nze nawandiika era nze ekisinga obukulu mpandiika endokanisa mu laptop kuba ema mpandiika edda ennyo nali ntandika okuwandiika amawulire sitole yange yasooka nagiwandiisa ngalo nenjitwala wa editor mu Kampala wa ne bino bakyabikola owandiisizza engalo oleese kiki kino naye nga tegwali otandise olwo ntandise kati abagagga waliwo batusingira tebamanyi okuzaaza mu mulembe gwaffe guno wateekwa okubaawo omuntu azimba ekintu oba kinaamala emyaka 2 what's wrong with okuzimba ekintu ekinaamala emyaka 2 nga ku myaka 5 ojja kuba olose okusinga okubeerawo emyaka 2 okuva kaakati nga tolina ssuubi kubanga abantu bano babuuza ekibuuzo kati ekyo kinaamala bbanga ki emyaka 5 ekyo eryo lyonna nga nninde ekyo ng'era nninde ekyo kati nze kugambye nti nze ekitegeeza akalombolombo oba ennono ya investment okusiga ensimbi tennaba ku bukala apaana kubanga bizinesi ezitegerekka tezivaamu ensimbi mu mwaka gumu wadde 2 kituufu kubanga zo ziteekwa okukula zirinayo ne kye bayita gestation period ekiseera ekyokuba olubuto kaakati kyova olaba nze njogera nnyo n'abantu abakyali ku mirimu nga gwe otandika akantu kompolampola okawa emyaka 10 ng'eno bakyakusasula tokenkurookingako togenda n'okatuulira nga kwajjako ez'okulya ez'entambula ng'okyafuna ezikuleeta ku NTV mu kibuga muteeka okubaamu akantu kozimba nga tokyajjaamu ntambula wabula
otandika okukajjamu mu myaka 6 7 era ne bw'olisiibula wano n'ogamba nti mu myaka 10 nibaneeka ŋŋende ekikulu gwe ekyo kitya kyogera emyaka nga 2 waliwo abatagenda kuba mu kampuni mwokolera kituufu n'emyaka 5 waliwo abatagenda kubaawo era ne bakama abo bakutegeka obere super kubanga nabo tebaagala kukola na namba lujega tebaagala kukola n'alemererwa nabo baagala okukola n'omuntu nga ali wagguluko bwabawo ekintu nga kineneko bayita walusimbi mukama omuntu omu yaŋŋamba nti abantu b'okola nabo balwangawo ennyo kuba nagendayo nga ngenze kukaayanako naye abantu benkozesa nga njogera buli lunaku nenjogera ekintu kimu nenkiddamu nanga nti emitwe egifaanana bwe kiro gye gyasigala ku mulimu egyali emigezi gyonna gyayitawo buyisi nanga nti nzije nze mbakolera konze gwe consultant nakusobola nanga nti between a consultant n'okwogera salawo kyonookola okuwaayo sente nyingi n'okuwaayo ebigambo konze ebigambo nja bisobola sebo nanga nti genda osolovinga ensonga waliyo ebintu bina byenjagala okuwa abantu abali ku mirimu. Number 1, buli muntu bamuzaala alina amaanyi waliwo ebiro ebyamaanyi go olusimbi bwe tutaakolere mu biro byamaanyi gaffe lugenda kukyalumu nga gatuwedde kituufu era ekimu ku byamanze bye neeraliikirira saagala ebiro ebyo bingweko ng'ekyambika abantu amaanyi gabaggwa osanga omuntu kati ng'atunda mirondo bikapu byangwe bumasu kubanga amagulu gakoowa n'emikono gyakoowa ye nga tannatuuka ku ddaala yabiteerako kubanga ne leero omuntu bw'omugamba tutandika okukola kyo naga nti abaana banaalyaki era ne ku myaka 7 olibuuza ekyo kubanga omumwa gwokka gwe gutakaddiwa kangubuulire emugongo gutandika okukuluma naye ngaomumwa gujja n'amagezi ne gakeewa kati waliyo ebirunga by'amaanyi bino ebiro biteekwa okukozesebwa nnyo nnyo ng'enkyamaanyi tegaliwo ogenda kubeerawo ebyokubiri waliwo ebirunga by'amagezi okimanyi nti waliwo ebiro ng'amagezi bw'ogawa mu nsonga emu tebagatwala bagamba batya olwo bw'ogawa kati oyinza kuwa maanyi ku Golola Moses ng'olina emyaka 75 yoyogera bagamba nti tobitegeera olwo byategeera byakusambaliza mu motoka kati bwewa amagezi kati mwana wange genda mpola ensi si nnyangu oyinza okufuna obuvune obutawona kati ago temubaamu magezi yadde ono Golola Moses asamba miti anoonya wakusamba mulala waliwo ekiseera kyosigaza ng'oli wise man owa bigambo bijjudde wisdom bane mukole n'amaanyi naye nga tebiri applicable tebiri practical era tebiri affordable obyogera nga musajja mukulu musajja mukulu tukitwala ng'ekigambo kya musajja mukulu naye temulimu kikulu nnyo ekyokusatu ekyokubiri amagezi gaffe gakola ki mbuuza abantu abali mu makampuni gye bakolera tutegedde bakuwa omusaala gwa $2 million naye wali obazeebazeemu n'obuuza naye go magezi kigenteeka wano bwekimanyi nti omuntu akeerera ddala n'akongola mu ofiisi omwo amagezi ge gandikoze ebisingako awo naye nga yebba yekka wali obuuzizaako how much am I rendering here and are they paying which is equivalent ku byendi kituzaayo ku value are you rendering the right value because best attracts best nze kati ng'oyagala tulwana empe $5 million omwezi bawulira ebikonde nga bivuga kati nzikozesa eki nzikolemu ki tezijjamu value gy'olina bakugambye nti zirina kye zikola ate nange bwentyo bwe neetegeka bwe manzi nzija ku mulimu gwo nkusaba omulimu bwenti era kangubuulire commission kyova olaba yazze omusajja ajja gy'olinaga nti omulimu ogwo gumpe ngukole onsasule $2 million oba 5 bwe golowooza nti bakukolera omwezi nagukolera ennaku ezi kyova obuuza nti kati omunsasulamu ki abantu tebakyakola nnaku na biseera bamala ku mulimu bakolera mu ssaawa hours bakola what they render the value the impact the influence the relevance the effectiveness kati ekigenda okwavuwaza abantu bawano babuleko ne baliira kwe kulinda ennaku 28 zakoera n'atula mu ofiisi nga yagudumala dda ali relevant naye akyatula mu ofiisi y'abantu amaleko ennaku 3 kati emyaka bwe giri gimutuddeko teyewuunyanga at 70 oli musanga atunda bifenensi amusasula yavaawo ekyokusatu when you are swift waliyo emyaka ng'oli mwangu bw'okimanyi nti waliyo kati abantu abagaa nti omulimu tuguwa omuntu ng'ava ku myaka 25 mpaka kwana gyokka bw'oba osingawo tojja kubanga byebiro ebya swiftness ebiro eby'amaanyi ebyembiro mwe tugobera ebintu mu bwangu kati ezo zonna stages za bulamu
when you were Swift, what did you do? I always tell corporates, timwe ba corporate, bwalingo chai buli muntu akumanyi. Bwalingo oyunga wakola ki atwatulaawo. Kati n'amagezi Katonda ge yakuwa ng'olinga amuvumo obuvumi. Yogera ku mikwano Musumba. Obudde butandise okugira. Abagagga beegomba era ne beegwanyiza okukwana abo ababali waggulu. Kino nakyo kyawula abagagga ku baavu. Yes. Abaavu bo bakyawa era olwesi ne beewala n'abo ababali waggulu. Baboogerako ng'abaamala abeewulira era abataagaliza balala baamalala. Omanyi networks kati networkinga kati omukwano gwalinnya ku level bagita network. Your social class bani boyogera nabo naye abantu boyogera nabo baba balina kye beetaaga tewali akwagalira bwereere era nzo zimu ku nnyimba ezindi disappointing nga tali yimba mukwano gwange njagalanga bwendi munnange ne bwaba mukazi takyaliyo ne bwaba musajja oteekwa okubaako kyogenda okumugasa. Abantu babuuza oyo atutuusa waggulu wa anaatutuusa anaatwongerako ki n'amakampuni bwe gakola kati. Omanyi nti amakampuni agamu gawandiika omuntu ng'agenda kubasukkulumya we bali. Bwe singa oyagala kuwandiika muntu kukolera oyagala omuntu ajja abazimbirire oba omuntu mublowinge nga mulinnya waggulu ali brandinge akole facelift. Ekyo kye kisasuza abantu ensimbi empitirivu n'abalala ne babawa busimbisimbi. Bw'onetiwakinga n'ofuna emikwano kati egigasa byolina by'oyinza okufunamu ebyamakulu. Najyo kye gikulinzeeko najyo tegiyita balemereddwa bakyatoba. Obulamu buno bwewunyisa nti alina bwali alina baatuula nabo. Nabuuza abantu abamu ti pulezidenti singa agwa mu maaso go kati n'agamba nga musisinkanye n'agamba nkukolere ki. Abalala basaba boda. Nze nina gwe nalaba yali Luweero eyo mu kampeyini yagamba nti pulezidenti nanoonya dda ekifaananyi kyo batukubemu ekifaananyi. Yali LC wano weekalagala nemulabona ku TV yamakulu yagamba nti batukube ekifaananyi nga tuli fembi ne balagira cakala ebifaananyi ne bivuga. N'abantu abamu osobola omubuuza nti sente mmeka Katonda bw'ataddamu kuwandala ezikumala mu bulamu buno. Omunyanga nti miliyoni 10 ne mugamba ozikozesa nagamba nti nsobola okugula ettaka enajja nankumbi konza otyo nenzimbako amasomero konza otyo nenzimbako amayumba g'abapangisa ne mubuuza ly'ettaka linajja nankumbi ligula mmeka nga n'ekikumi tekimala gamba tewanabawo omuntu ategese entegeka nnamutayiika ng'akyalina embiro. Oddayo ku gondi wali okugwa mu ssente otunze ekibanja ofunye miliyoni 2 oba okoze ddiiru naye bw'oba tewategese tewakoze na kunoonyereza n'ettaka ly'enajja nankumbi tomanya ssente egimu emikisa tegigenda kudda ate nga life bwefaanana. Ebintu ebyolaba bituliko kaakati tebigenda kudda. Abantu bano bagenda kusigalawo kubanga tubagasa kubanga tulina embeera ezimala era twesigika. Ekisembayo mu life buli muntu agenda kulitayalinga. Kituufu. Before you expire you must prepare to retire. Kituufu. Because you one day be tired. Musumba eri abantu kati abali mu byalo eyo Kayunga Gomba wa awulira ebintu by'onyumyako oyina ebitabo entwala yiino strategic business abagagga be batusinga emisengi gy'obugagga business n'okulaakulanya lwaki tokulaakulana byayogera kati byoyogera ggwe ayinza kubijja mu ki kuzingulukuka buli muntu akole eri omuntu kati atalina yadde siringi 10 gwe walina ebina buli muntu akole entegeka namutayika nkugambye abantu bagula amaanyi go gayinza okufuukira entandikwa amagezi go gayinza abasajja abakuba plan ez'ebizimbe baba naki magezi kalaamu na lupapula olukikuba ne bakigula wakati w'omusajja omwavu n'omugagga akirina mu mutwe gwe nga bwe kifaanana wakati w'omusajja omugagga n'omwavu waliwo olukongo baluyita a viable idea, a valuable viable validated idea. Entegeka erimu omugaso ey'omuzinzi ng'ate ya biro byayo. Nze kati kankubulira amadaala ge ngenda okulinnya nze ng'oggyeko okwogera nga bwe twogera wano gwomanyi nti nze bansasula okwogera nakiwulirako ekyo at 1 hour I'm paid $1,000 n'oyogera ebigambo manyi okwogerera obwereere manyi n'okwogerera $100 ze miliyoni 2 kalimu emitwalo 7 naye ekyo nakyo nkitegeka neetegeka neneyongerako relevansi nanga newakubadde twogera naye nga twogera ki kakati mu kwogera nempandiika ebitabo namanya aboogezi bajja kujja nempandiika ki ebitabo bwe mmaze okuwandiika ebitabo neŋŋenda mu manufacturing kubanga erinnya libatunda neŋŋenda mu kukola ebintu kati abantu bambuuzanga newankubadde naye ayogera boogezi yali akoze eki nempandiika Destiny Home and Healthcare Products ezo Mayambala ne mikwano gye bakola Destiny Home and Healthcare Products. Mukola biki? Tukola ebintu ebyawaka
okuviira ddala ku sabbuuni gwonaaba ne tukola ekizigo kye weesiiga ebyo tubikola mu njuki. One of the best soaps you know around here mubisi gwa njuki. mu mubisi gw'enjuki. Bw'abayo omuntu amanyi sabbuuni nga bamujja mubisi gwa njuki oyo atuyogerere. Ne tukola ekizigo ekyo kikikola mu wax waliwo kino ekiri kivaako nga kando. Ne tukola ne tugenda tukola eddagala ly'ekifuba baliyita cofrid. Oli abadde Bewax botanical jelly ekyo nno kizigo kiramu ate emmere ya lususu. Egyo emitima egiruma ekibumba ensigo tubyoza byonna mu ngeri esinga okwewunyisa. Olwo enjiri n'ogibuulira ddi? Enjiri eno omanyi kye bayita full gospel kimanyi? Nkimanyi. Full gospel ne kanisa weeziri full gospel church. Kakati enjiri ejjudde eri physical gospel, yes, spiritual gospel, yes, ate eri mental gospel. Mu mental mwempandiikira ebitabo, physical mwenjijjanjabira abantu, spiritual mwembasabira n'okubabuulira. Tweyanza nnyo Pastor Evans Mayambala, webale kujja. Ebigambo ebyo birungi olanja kuyita okomewo ku bench eno. Wano wentudde? Yes. Ate omuntu bw'aba atwetaaga sseba asobola otufuna. Nenange mwatuuza meeting y'ekika, mwatudde nga NTV. Lwabuganye Pastor Mayambala oluwa? Nti essimu. Ku nooti 772 43 98 96. Webale nnyo. Ebadde tuwaye oyo Pastor Evans Mayambala, mukulu wa Moses Golola, omukubi wa kickboxing, kyobola enjogera kumpi yemu bweti. Mwebale nnyo okubeera naffe okutuusa omulundi omulala. Nze Franco Lusimbi, mubeere bulungi.